ekimu kubitwala amazzi ag'emmwanyi gwe muddo ogwo ogubeeramu buli lwolekamu omuddo ate guba mungi okusinga ebikolo by'emmwanyi kakati oleseemu enanda oleseemu cuucu oleseemu kalandaligo ebyo byonna byezinze ku mumwanyi gulya nabyo biri ate bye bisinga n'okulya kuba birya mu bubba gwali olabye embwa ng'ebadde ennyama ebbanzibe eriisa sipiidi nnyingi okusinga eno gy'owadde obuwi kakati ebyo ekisookerwako sooka oggyemu omuddo ogugenda okuvuganya n'ekirime kyo oba mmwanyi oba bitooke oyingire mu kiseera ky'omusana ng'okendezeza kubitwala amazzi embwa bw'ebanga ebbye bubbi nnyama eriisa sipiidi nnyingi okusinga gy'owadde obuwi mpola kubanga emanyi nti agiwadde akyaliwo terina nsonga lwaki epapa kakati omuddo guno gwe tutasimbye mwana wattu gunywesa amazzi guganywesa futwa era gunywa gwebbirira gumanye essaawa yonna gugenda kati buli lwoguleka n'oguyingiza mu kiseera ky'ekyeya n'otuuka mu Julayi n'otuuka mu January ng'ennimiro ejjudde omuddo ekisooka tojja kusobola kulimamu nga omusana gutandise okwako ojja kuba emirandiro ogikosa kinene ng'ate tegizaawo ekisookerwako kyekyo omuntu eyeteekerateekera ekyeya ateeka okuba nga kyayagaliza amazzi akijjako abalala abakitwala kalandaliga ali muli cuucu ali muli ennanda eri muli g'okaaba nti Katonda aleese musana naye akwewuunya ate yakuwa amaanyi ogujjawo bali bakompitito otaddewo baaki ekyokubiri nakyo nga kikulu ennimiro yaffe tulina ogikuuma nga ŋŋonvu nti naddala kati tuyingira ekiseera ky'enkuba ogw'omunaana buli lw'oyingiza emmwanyi emaze emyaka 5 tokabalirangako wadde ku kikolo kitegeeza eyingiza amazzi matono agasinga gakulukuta bukulukusi kati enkuba ne bweneetonyera emyezi 3 esatu egyo tegigenda kukugasa 10 ku 10 kubanga 90% ey'amazzi agatonnye gayitawo buyisi ne gagenda ebyo ebiri tebibamala ekyokusatu ebyo byonna ng'obikoze n'amazzi tusobola okuganona kati ye omulimi w'emmwanyi ekidomola ky'amazzi okukiteeka ku bodaboda oba akagaali n'ateekako ebidomola 50 olunaku n'abituusa wali omumwanyi ye yamenyeko ennyo nze ngenda ne ngamba naddala abavubuka tebaagala kukola abo abavubuka ennaku zino bagezi nnyo gavumenti n'abakulembeze bye batakoze babimanyi ebyabwe bo abavubuka bye bateekoledde bye batamanyi kakati nze njagala nnyo omuntu nga biri abimanyi gavumenti tetuwadde enguudo gavumenti tetuwadde mazzi gavumenti tetuwadde emmere ebyo bw'amala obbimanya naye yebalemu byateekoledde nti n'amaanyi agajja ekidomola ku luzzi olutaweza mayiro nakyo gavumenti ejjeesombe ogenda ofukirira omusirigo ogw'emmwanyi enkola eyabyekwaso etussizza nnyo obwavu ate ekyabo tutaddemu tugendagendako mukuumulamu tukoma n'omubaka Honorable Moses Kasiba nti mulimi w'emmwanyi nakinkuba nange mukwano gwange kulisaayo nnyo mukuumulamu okwo nekwebaza okuba nti ogenda maaso n'okola puroguramu eno emmwanyi terimba bw'ogiraba nga bw'onywa kakaawa kya makulu nnyo kubanga ekimu ku biremeseza akatale kaffe wano kwe kuba nti ffe nga bannayuganda tukyalina eddimu ddene nnyo okweyigiriza okunywa emmwanyi yaffe emmwanyi nno kya muwendo gwe abadde tennaba kukimanya osubwa so weeyigiriza okunywa kakaawa mpola mpola omuntu anywa kaawa tafaanagana n'oyo banjawulo ddala n'oyo anywa amajaani entegeera yaabwe ogiraba nga yanjawulo ne bye bakola biba byanjawulo kakati nno bwe tukukubiriza nti yiga okunywa kaawa kye tukugamba tukitegeeza twagala obeere wanjawulo mu ntegeerayo naawe obeere n'amagezi agasobola okukola yingini y'emmotoka abantu abakola ebitasoboka ebyo so omuntu anywa kaawa ne bwa mwana ng'agenda ku ssomero entegeera ye eba yanjawulo n'abo be muwa amajaani buli lunaku kale omubaka ateeranga n'amawanga olabika naawe wadde okuza onywa kaawa anti ze taata wange ne bwe wakolanga ekintu ekitagasa nga gamba okoze majaani kati sinza ate kuddira majaani nenganywa okubye nnyo naye n'amawanga amanyi ga kaawa era ge gayolesa obugezi olaba Italy yesinga wano oggula emmwanyi yaffe era si ba 10 Amerika egula nnyo emmwanyi si ba 10 gusibono olabe emmotoka zonna mbu Bajapani be bazikoze anti kati babazungu batutegeera tovala bakawa bamuteekako n'ebintu ebitali bituufu babyekwasa era bibasinziirako ne bamusubwa ne baga nti kaawa aleeta entunnunsi naye bo bamunywa nnyo kakati baali bamanyi ffe tubalimira bwe tunaamunywa banaafuna abalimi bajja kwenywera kibayidde nagambye Alex nemugala tukola puroguramu eno ey'akamwanyi neefuba okukanywa oleme kaddiwa bo baali bagezi ne bateekamu ekikanga ne baga nti abantu baffe bano abatulimira bwe banaatandika ate okuba nga bakanywa tebajja kukatuusa waffe kuba kawooma nnyo n'emigaso mingi kati ne bateekawo ebyo babyekwaso bibayambye nnyo kasubwa
naye za programu zino ne Katikkiro Mulanga gwagenda atukubira n'otuyigiriza bituyambye abantu okusumulukuka katusobe nti banaddamu ko banakyusa munda wano mu Buganda okutwalira wamu kyetubulwamu kusumulukuka bwe bakufulu tugirina n'ekisumuluzo tukirina n'oluggi tululina naye ebyo tebitegeeza nti bwe bana by'oluggi luba lusumulule kati twetaaga kubikozesa bulungi kulinaanya just ettaka lino kukwata mutwe gwaffe tuguliraanye ettaka ffe tujja kuba tuwola amawanga g'ensi yonna amalala nakugambako wano n'abalabi n'abawuliriza nti buli omu naliita jjembe naye saategeeza lino agammwe Katonda yagenda asimba jjembe buli bamu nga bw'abawadde kati eryaffe yalisimba mu ttaka era kyova olaba omwana wa Buganda wano bwayijja mu ttaka aba agudde buli lwadda mu ttaka aba asituse mbadde njogera wali ebidomola by'amazzi bisomboga nti mu kyeya buli lunaku ndeetayo ebidomola 20 omuvubuka w'emyaka 25 akisobola gwe abasajja baagobanga nti emayiro nkaaga bagitwale ku gundi wegenda okufunira emmotoka abalaalo ffe kaakati abalimi b'emmwanyi ffe tusobola okulema okukima ebidomola amazzi 20 nga ngajja mu hafu kilomita ate ka twabigonzezaamu nti ne mu nnimiro osobola okusimamu oluzi omuntu alina obusobozi nze babyekwaso buli we tuyimiridde wonna waliwo amazzi ate obusobozi tubulina omuyimbi wano yakola ekivvulu nga talanze era n'abakigendamu ne beeyagala nti bannange n'okufikka tufisse n'atugaba awalala naye gwe walabamu muyimbi kyoyo simamanyi linnya Alien Skin kaakati n'akola ekivvulu okimanyi nti ku ssaawa 6 nga lwa 6 abantu baali bajjudde era nenkera ne beewaana nti ffe banaye tuli b'amaanyi twajjudde naye ng'ate tekyali kya bwereere nga n'ab'omwenge baga nti ku ssaawa 10 gwali guweddewo naye awo kyekivvulu kyokka ekibanga Oluganda lukola wonna ekitegeeza nti abantu bawano tulina ensobi ze tukola ffekka emmotoka ku lw'e Masaka zikwata ku Lwokutaano olunaku lw'eggulo nga jjaamu okuva ku ssaawa 10 tosobola kugenda n'otuuka mu ssaawa emu tosobola kutuuka Maya kaakati ffe tuba tuyingira mu bivvulu nti Alien Skin alinayo ekivvulu talanze ffe katugende tubanyiiza abatayingidde kaakati ebyo bikolebwa era bw'okisanga ekyo kyonna olulimi Oluganda luba lutugatta ffenna MC era mu bivvulu mwomokka mwe batavuunula kyakikebeza ku kyalo kati bavuunula Oluganda naye kati yasanga ffe abatannaba kusumulukuka bwogera kyaki y'abalokole yatandise eggulo yeetaaga translator ayogera Olungereza n'ayogera Oluganda kuba mulimu abantu abamanyi Katonda mulimu abantu abeetegeeredde naye woolabira ekintu ekyokwonoona ssente ekivvulu nti Sikini yayimbye naye nga talanze abantu ku ssaawa 6 ne bajjula omanya awo teweetaaga kuvunula Oluganda lumala ffe twonoonese okweza obujja bwe ntunula mu nnimiro yo siyinza kwawukana nnyo n'ebigambo bya Alien Skin yani mpabulaamukko katono ennimiro yo kye bayita okuddugaza ki olulimi olumu sirumanyi nange naye kye bayita okuddugaza emmeeza mu nnimiro y'omukulu kubanga ndaba amatooke kyekyo emmwanyi kyekyo ate tukubiriza abantu baffe nti emmwanyi eno balekeraawo kugirima obutula kakati amatooke gano gwe gakuyambye gatya simanyi sooka bakubira ekitokyo batangaze omuntu amanye nti bw'alima eka y'emmwanyi eni tuli kuba n'abavubuka baffe twagala batandike ateekemu ebikolo byenkana ki abisipeesinga atya era asuubira kufunamu atya ekisooka wano nasangawo ekibira kya Kalitunsi era bwe nali nkisemawo nga ngamba abantu nti ngenda kusimba lusuku na mmwanyi n'abamu nga baseka naye ekimanyi kyabyekwaso kwegamba waliwo ebyoku nti ate abadde Kalitunsi tewadda kintu kirala kyonna simanyi lwaki tekiddawo bannasayansi banannyonnyola nze ekyange kyennina nnoga n'amatooke endya kakati bw'osimba emmwanyi yange sitayiro gye nsimbiramu nsimba fuuti 10 ku 10 ey'emmwanyi naye ebinnya nsobola obisima omulundi ogumu nga byonna biri fuuti 10 ku 10 leave alone obugazi n'obuwanvu bw'ekinnya ky'emmwanyi nga kyawukana ku kinnya ky'ebitooke kati bwe mba nsimba buli fuuti 2 nteekawo ekitooke kitegeeza bwe nva ku mumwanyi guno nenzira ekinnya ekiddako waliwo kitooke ekiddako waliwo mumwanyi ekiddako waliwo kitooke bwe ngenda mu formula bwetyo mulimu layini y'emmwanyi egenda okubanga yeetongodde kati olaba wano we tuyimiridde eri yonna okuva eri temuli kitooke kakati ate y'ekitooke yo terina wejja kubanga yeetongodde so okukkakkana mu binnya 450 mu eka nja kuba ninamu ebikolo by'emmwanyi 320
nga ninamu ebikolo balance ye bitooke ebikolo 130 naye kakati okuwaako ekifaananyi kitono abakozi n'okulya okwange ebitooke bibimala abakozi ntegeeza farm maintenance balina okulya balina okufuna omusaala amatooke gabimala kati amagoba gagataliiko alingiriza kabe revenue ate waliwo gwe bajjako sente z'emmwanyi emmwanyi gwe buli wogiraba eyo profit ya mulimi nagambako wano dda n'abantu abeekwasa nti nno emmwanyi simala baagala ziteeka ku musolo byekwaso kakati nze bwe nemuguwanga efaamu bagiggala ng'olaba waliwo ekintu ensi eyinza okuleeta etteeka kale neyaffe ensi erimu abalina ettima nga baga nti walemereddwa okuwa omusolo gw'emmwanyi ate kakati wano tekisoboka ate bw'oleeta omusolo ku mmere agukutte yennyini buli katale walaga tuzibawo naye tekisoboka tekiri bizinensi ya omulimi ye kiki tekisobola kubaako omusolo gye bagirako omusolo value addition tumanyiyo naye abalimi muleme kwekwasa kugaana kulima bizinesi yonna ne bino bye tugulanga babijjako omusolo nazo biba birime olwo olugoye olukunyumira pamba omulimi tebamuggyako kati gosasula balima mulime n'olwekyo ebitooke okuddayo ku nsonga birya kyekimu n'emmwanyi tebakugamba nti twala kino ekigimusa ekyemmwanyi otwale ne kino nga kya bitooke byonna birya ku kintu eki obuuka weero busobola okuba nga bulumbagana nga bwanjawulo ku kinnaakyo naye era eddagala erimu ery'ebiwuka ogenda okulaba lyewafuuyidde ku mumwanyi ate nga n'eryekitooke nakyo kifuniddemu nakyo okigemeddemu so kiri profitable nnyo okulima emmwanyi nga bw'olima n'ebitooke mu nnimiro y'emu naye nabagamba n'ekyo tekimala omuntu yenna alunda alima nga talunda aba akola omulimu nga yeteekako expenses nyingi kulabye n'obubuzi wali tetunaba nabwogera kati obwo obubuzi si kulya nnyama neno nabuleese si kulya nnyama kyekikulu obwo obubuzi mbutwalanga factory ey'amaniwa kati gwe wona ogenda okugula ensawo obanga nti ensawo y'ebigimusa kati bagitunda bino ebyaffe ebya gundi bino obusa obukalimbwe olwo n'abamutunda emitwalo 2 ndowooza nze w'embuzi n'alibadde mu ekisawo n'alibadde ntunda mitwalo 3 kati obubuzi bwolaba obwo factory y'amaniwa si mbuzi bubuzi ffe tugitwalanga factory era mmanyi ekipimo kyenina okugyamu ekyobusa bw'embuzi buli lunaku buli wiiki buli mwezi era ne mmanya n'ebitooke oba emmwanyi bye nina okukolako nga njijja mu factory bwe bukaddiwaawo nja kubuulira nga tuzze ku kyambuzi